okyalaba okwanjula n'embaga. Mukwana tulaba ku Delta TV ekiri wano sanyu jjereere anti otulaba wamanyenya taata nga sikulaba omanyi kino kyotuuseeko sanyu eryange liri munda bannange mami oli otya ni bulungi nnyo kulaba ng'onyirira nina okunyirira omwami andabirira bannange embaga etambudde etya mami bambe sikyalina byenjogera baba bulijjo nkulaba mulabi mukama kati akuntuusizzaako sebo embaga etambudde etya sebo etambudde bulungi yakitiibwa katundu kyakasinza okunyumira kogenda okunyumiriza abantu ng'ozeyo nti ku mbaga ya mutabani abantu abo buvunaanyizibwa n'enteekateeka yonna eri ku mulembe ogw'ennaku zino ffe embaga ezaffe zaali za biberenge naye kati zino wenda muli ku nyamankalirire muli ku micomo muli ku nkoko muli ku ki kimu kyonna tukifuna ng'abazadde oli basanyufu okuzaala kujagaana bakagambye bannemesozonayetuweddeko embaga enyumye nnyo mwazirunda kale abagole baffe bako kyobagamba abagole baffe bako kyobagamba abagole nsabira basabire bawangaale beeyongere okufuna ssente mukama bateremu omukisa mutabani w'omukyala oyo nze mbeyitira waswa nakatu gemanya genabawa kuba mukama yabampanga balongo sebo bako obubaka bwogamba abagole baffe kye baba beesigawako okwongera okuweezawo amaka gaabwe abaana mpuliziganya buli omu awulize munne ekola ki bwabulawo empuliziganya ebigambo biba bisobye buli muntu amanye munne n'okumutegeera amanye kyayagala nekyatayagala naye nkakasa nti ekyo bakikuumye kubanga ebbanga lye bamaze emyaka kumpi 10 ne basalawo okulongoosa obufumbo tukyebaliza mukama katonda tova ku Delta TV tukole katongere okunyumirwa
Mukaseera kano abagole baffe tubagamba mwe bali kubeera nga mwalese omukoloni mu kuteeka ku Delta TV nga tulina bannaffe aba Njovu Junior School, Njovu Estate Developers, Nansana Business Center wali eri e Nansana. Tugamba nti osobola okugula poloti ng'omaliriza okukola omukolo, ate osobola okutwala omwana n'asomerayo, ate osobola okukolerako business ku Nansana Business Center. Mukulu Njovu tukutumiddeko nnyo mwe bali kubeera ng'oyagala Delta TV tukole. Tuli wanino ku Malakai Ecology we tuli, osobola okubeera ng'okolerawo reception y'embaga, tea party, birthday party, nyolo osobola okubeera ngobikolera ku Malakai Ecology ekitende. Ate era negamba nti bannaffe aba Sharitas by the World tulina gowns, changing dresses, men's dresses, tutegeka omukolo gwo gwonna mu lunaku lumu ate nga tutegeka kusinziira ku budget yo. Okitegedde jangu otwesige. Abaana abaagala okubeera nga musoma eby'enviiri twaguddewo olusoma lwa May, June, July, jangu omukwano osoma eby'enviiri obeere nga tojja kusabiriza. Yes, kituufu economy mbi naye bw'obanga olina omulimu ogwetaagisa capital omutono ate gwe obeera wamalako capital y'ebyenviiri kaba kasanirizo kokka ng'omuntu akuyita ng'omusibira ewaka ng'ofuna akasente oluvannyuma ng'okola saloni yo banange nga lwaki tosoma ebyenviiri. Tutandikira ku mitwalo 10 mu kaseera kano tugenda kuba nga tukutuusaako akaloozi kaffe olunaku lwaleero nga tugenda kutunuulira emmotoka abagole ze bakozesa. Otunuulira embaga ya omwami n'omukyala wa Ssekiranda banange bakozeseza cross country motoka za bbeeyi nnyo era bw'olaba omuntu ng'avuga cross country oyo mutaagwe naye ng'abaana agwa kwegamba omugirako enkofiira. Bano bakozesezza emmotoka ezisukka mu 3 za cross country. Wabula bwe tubeera nga tugeraageranya waliwo embaga ze tujja tulaba ne tulaba ng'abantu bakozesezza emmotoka naye nga tezifaanagana. Ekintu ekyo si kibi olw'ensonga nti nno asobola okubeera nga munno yakuwadde ofa ng'akikoze mu mutima omulungi naye ate ku mbaga kiba kiraga ekifaananyi ekirala. Lwekyo omukwano alina enteekateeka ekola embaga tetufa ku ssente mmeka z'ofulumiza ku motoka naye kozesa emmotoka zonna nga zifaanagana. Nobanga osazeewo okukozesa kibiina leka kibiina zo zibeere nnya, okozeseza 10 leka 10 zo zibeere nnya, okozeseza tukutuku leka tukutuku zo zibeere nnyo oba 6 okusinziira ku mperekeze z'olina. Bw'obanga osazeewo okukozesa benzi lino ey'eriiso era oba osazeewo okukozesa ipsaamu leka zibeere nnya. Munnange bw'okozesa emmotoka ez'enjawulo nezibeera zibadde za bbeeyi zitya oli abeera gamba oba yabadde yeeyiiya bweyiiya. Kola ekintu nga kiri uniform kirabika bulungi. Abavidiyo nga bakwata ne bakwata oluseregende kuliko n'akagambo just married gundi marries gundi kiba kirabikira ddala bulungi nga bannaffe ba Ssekiranda bwe baakoze. Nkwagala nnyo omukwano era nga gamba amanya gange bampita Sharita mazzi mawanvu Shafiki nkutumidde nnyo namwe n'abalabi ba Delta TV banaye mwebale nnyo okubeera nga ate mulaba Delta TV n'okulaba programu eno ey'okwanjula n'embaga ne muba nga mugamba nti Sharita ye waffe tumwagala. Nange embagala era mbasiima era nindiridde okubeera nga nkwata omukolo gwo tugulage naawe ogunyumirwe. Ndi wano ku Malakai Ecology wobeera ojja era nga juice waabwe abawaka binnyo n'ebyokusula byabwe biba birungi ate nga bbeeyi tebaseera. Atakumira mpeera ku nkomere nkwagala nnyo. Bye-bye. Cheers. Ndaira simba leero bino by'enjogera byakumwoyo tobola omutima gwange munda egukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka nyabo